Natula no one. Nimugamba nti nzita naye mutaka ngana kumala ennaku ezo. Naawe onkomerere. Niyo Museveni yennyini. Museveni ayagala kutta. Bino si byakusaaga, si muzannyo. Ampuliriza ono n'abalala bangi abaana baabwe bazze batirimbulwa. Kati ng'omaze okuwulira oyo sooka owulireko ne ku ono ate nkomewo. Ebbanga ery'emabega ku katono wafiirwa omwana mu kabenje k'emmotoka. Twetaaga kwe kujjawo olugambo olutategerekeka kuba kive mu kamwako esewo twagala n'okufa kwa muganda afa oba mutowa mutabani we Brian yafa. Wuliriza bulungi nnyo wano, njagala owulirewo nnyo wano wakulu nnyo nga omusajja ono yavuddeyo n'akakasa nti Museveni yasaana okwongera okufuga Uganda. Bwe ngende Mulago nga bamaze okufuna kibayita accident nenjogera ne neurologist yali amukolako kuba yina afunye head injury. Bw'owulira omusajja ng'ono ng'akyawagira Museveni gumutwala otya? Sooka owulire na bino. Bino neurologist byaŋŋamba kineewuunyisa nnyo okulaba nti omwana ono talina wonna wakulubuse ku mubiri gwonna, n'essaati ye n'empale ye tezina we ziyulise. Bw'ogwa mu accident weekalabula. Of course accident. Naye yafunye ekiddo kyamufunyise mu liiso ate n'afuna ekimutema emabega ku mutwe. Simanyi bwe byazze. Ne mugandi kakati 10 minutes later mwana we n'afa. Ne baganda ne bajja kumpa autopsy n'okutwala ebiso gifunanga. Ne ngezaako okunoonya emmoroka eyo simanyi gyeri. Naye nze omwana wange yafa siragala nnyo kutakula kibundu kiwonye kiddemu okuleeta omusaayi. Bali babiri none yasoose kamukuddizeeko ate nkomewo tusimbule. Era kye namugambye ono nti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo twamusanga mu Nasale wano naye olwalero amekamanda gw'oyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe b'oyigganya. Jo nagamba nti pulezidenti owazaala naawe omwana wo kati amekamanda kaakati oyo avuddemu gwe omutabaazi naffe tuli batabaazi. Lwaki olwanyisa abaffe? Nabuka baveeyo eyo ejja okuba generation yaabwe empya ffe nga tuwummudde. Naye gwe abaana ababa muffe bwe walwana nabo toyagala balabako. Gweoyagala babo bokka eyo linaabo ggwanga ki? Kubanga olinnya mu pulaani yaabo olugendo kati Museveni lwatambula gy'alaza Uganda ye yagimanyi tagibulirako mulala. Gwagamba kati Kisubi nkolera omulimu guno weekutika bulaku badde kutegeddeyo temu n'amawulire oteera ebintu bino okusobola okubisenga jakiro nga weetikka eggugu ogenda okutuuka eri ng'otandika kusesema musaayi. Nkulamusizaako mukwano gwange wena gy'osinzira okubeera nga otugoberera naddala gwagoberera omukutu ogw'enkyukakyuka olutimbe gaggadde. Eke Master ge gange Haji Abudu musomi wa dduwa gwe ntambula naye amala ebizibu bya bannayuganda bonna enkuyanja ebya buli kala abali Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Kaakati mukwano gwange atugoberera nkusaba video soko ogimpereka like oba kye tuyita ekigalo. Kaakati amawulire gano n'amalala mangi agasingako wano ogenda kubeera nga ogategeera. Wawula otujjidde ku mpewo essaawa zino zennyini mukwano gwange ampuliriza nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti mwami Museveni amaze okulayira n'asalawo n'agamba nti Uganda ayagala gifule y'abagwira. Ayagala gifule y'abagwira kyekyo ky'owulidde mwe bannannyini nsi mu bundebunde okusinga Abaganda. Bayagalira ddala okufula emmomboze mu nsi yaabwe naddala Buganda gye buvuddeko muzze mulaba abantu bangi naddala abali mu Central oba giyite Buganda bano nga bajja balaajana bagoba ku ttaka basengulwa ku bibanja byabwe amayumba gaabwe nga gakoonebwa enkya n'eggulo bizinensi zaabwe nga zikyanyizibwawo obutale nga bwokebwa omuliro buli wano mu Buganda amasomero nga gookebwa omuliro agali wano mu Buganda. Kaakati nno n'emirimu mingi
oba oliawo gyandikoleddwa ddala wano mu Buganda naddala egyo egimanyikiddwa ddala nti gy'abasajja Baganda naddala nga abalimi nga bw'olaba emmwanyi abasajja baasalawo ne bagikuba ennume y'ekigo ng'ekiro eyali egula omutwalo gumu n'ekitundu eyakase essaawa zino okuva etteeka ly'emmwanyi lwe baaliisa oba giyite Coffee Amendment Bill kaakati mukwano gwange ampuliriza abasajja bagikuba dda ekigo okuva ku mutwalo gumu n'ekitundu nga wenjogerera eri ku siringisi kenda kennyini akataweza na mutwalo kati bino byonna bwe bize bigattibwa nga tolekedde akalulu ka 226 kimaze okubeera nga kikakasa n'okubeera nga obubonero bwonna bweyolese nga bulaga nti omusajja Mwami Museveni asazeewo bannannyini nsi naddala abo Abaganda abafuule emmomboze mu nsi yaabwe abali mu Buganda kaakati olwo bw'amala obafuula emmomboze abaavuwaliza eddala musigale nga temukyena kigambo na kimu kye mwogera olw'ensi agifuula ey'abagwira oba ey'abantu abo babeera asazeewo bino byonna nga bigenda mu maaso kansooka emmere ku lwendo lw'amazzi ampuliriza sooka olye bino nkoma. Mwami Museveni Uganda eno ayagala gifuula nsi y'aba immigrants nga tekyalina bannannyiniyo kati mwe bannannyini nsi muteekwa okufuna ebizibu by'amaanyi ate naddala kino omanyi Museveni yo obwongo bwonna yabuteeka ku kitundu kino kye bayita Buganda kuba amanyi ekitundu ekyo Museveni kyeyazimbira manya abazungu kye bazimbirako Uganda naye yennyini okujja mu buyinza mu Buganda we yayita okufuuka president kati bw'ayita mu Buganda okufuuka president kati ayagala kino ekitundu kasita kitabangula ne kibaamu obutabanguko buli kimu kiba kyonoonese. Kale nno mukutu gwa AKTV Media Uganda video gimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza kubanga wano wetwolekedde wazito ddala bino byonna tulina okubeera nga tubikuba mu ttooki tubiyiteeyitemu tumanye ensi yaffe wa weetuuse na wa weeraga kubanga weevudde kiba kikulu nnyo. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono nga ye pulezidenti waffe omulonde ensi gwe yakkiriza nti yasinze okwagalwa abantu era nabo obulunga bungi wadde nga entebe yamumibwa oba yamulemesa okubeera nga bagituulamu kaakati nno mukwano gwange yavaayo nayogera ebigambo n'agamba nti buli munnayuganda yenna waali ogenda kubeera ng'okiwulira ogenda kifuwa ng'okizza munda ogenda kifeesinga ono bwe yayogera ebigambo ebyo abantu balowooza nti asaaga mu busaazi nga bw'atera okusaaga kaakati buli muntu wenna waali amaze okubeera ng'afeesinga embeera eya challenge oba ey'akatyabaga wenjogerera bino ng'abasajja abaagenda mu mambuka ga Uganda mpuliriza bulungi wano ne beesenza ku ttaka ly'abasajja ab'omu mambuka mwenna mujjukira nti abasajja bano ab'omu mambuka baalinanga amamundu mangi nnyo era nga tomala gagenda ku ttaka lyabwe no enkurokingako nolowooza nti onaawona kaakati bano baasooka kubajjako mmundu zonna ze balina kati olwo abalaalo ne batandika okubeera nga beesolosa mpola mu bitundu ebyo eby'emambuka kyokka nga bavuddeyo mu bitundu eby'emaserengeta n'ente zaabwe olwo ne bezza ettaka ly'omumambuka eri basajja ab'omumambuka kaakati nno nga wenjogerera essaawa zino amawulire gamaze okubeera nga gooleka nti nabo bali mu maziga taasulewo taasibewo yali ku mumwa ng'abasajja babakkiriza ogenda eyo kaakati babagambye buli muntu asibeko ebyanguwa asibemu obuzwina bwe agobe ente ze azijje ku ttaka ly'omumambuka ayolekere gye yava kati byonna nga bigenda mu maaso nga bw'obalaba bangi bali mu maziga bakulukuta naye nga beerabidde nti abamu nabo mu kugenda eno engulu oba oliawo waliwo embeera etaali nnambulukufu nga bwe twajjanga nga tubiwulira abantu bomambuka nga bababbako ente zaabwe nga babakuba amasasi nga babakuba obusaale nga battibwa kyokka bwe baggyibwako emmundu ebyokubeera nga ente zaabwe zibbibwa ebyokubeera nga beerumba n'amamundu n'amasasi byonna byakoma kaakati olwo ate abatali bantu b'engulu mpuliriza bulungi abatali bantu b'engulu abantu bano bonna ekyebuuzibwa baavawo okutuuka eyo engulu ne batuuka n'okubeera nga balina ente empitirivu ne basinga ne bannannyinimu abaamuli okubeera n'ente abafa okubeera n'ente si gwe musango era si lutalo naye ekyebuuzibwa wano woozireese wajjawo otya nkugambye nti Nakaseke Honorable Tamaguzi Semakula avuddeyo bulunye nga akyogera enkya n'eggulu nti abantu bangi bagobeddwa ku ttaka lyabwe ng'abalina ente abalina emmundu be babasengako okwo ku ttaka olwo bannansi abaasanga ba indigenous kaakati bano ne banoonya gye balaga nga basajja battu tebeesiikidde nakanyeebwa kaakati nno bwino alaga nti nabana abeesenza mambuka oba bava mu maserengeta oba bava bukiikakkono oba bava bukiikaddyo oba bava mu central kaakati nno abasajja babagambye munoonye gye mulaga kaakati bali mutaasulewo taasibewo bakabatwawa nga ntulege bino byonna okugenda mu maaso waliwo ensonga lwaki biri bwe biti saagala nno olowooze nti byeteeka bweteesi wano wabula
wabula bino binanga bigenda maaso njagala nsooke kuze emabega katono nnyo mmale okuzannyira eddoboozi lino oliwulire ombuulire kikyolowooza. Wetwogera nga balundira ebisolo byabwe mu mambuka g'eggwanga bali mu kusattira oluvannyuma lw'okufuna oluvuvuumo nti waliwo enteekateeka y'okubafuumula ku ttaka kwe baludde nga bakolera emirimu gyabwe. Olunaku lw'eggulu bano nga basibuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basisinkanye ekigumba mu disitulikiti y'Ekiryandongo okulaba ekiddako. Itwe tuli bantu abannayuganda abanyakuli mu Uganda tukukola business tukukola agriculture. Mu nsisinkano eno basabye omukulembeze w'eggwanga addemu yeetegereze bulungi embeera eri mu bitundu gye balundira nga tannabaako kyakola. Era kigenda tabula eggwanga ffe bye tulaba si bye mulaba kuba temukola research ate olumu ne lipooti ze mufuna ziba nfu. Tusaba mutuwulirize era tusaba dialogue ate tusaba verification. Twaze munoza ne Uganda twagurayo amataka mbaga tuguza abacuruzi ntukushaba ntweshengereza before otaka tubinjire ukore kibanza you investigate. Dear President, we honestly request you twakweshengereza. Bangi ku bano bagamba ettaka kwe balifuna mu mateeka kale ng'okubasindiikiriza tekiba kya bwenkanya. Byonna biri mu mateeka bajje batulambule atali mu mateeka bamufulumye n'omuntu ali mu mateeka nga yagondera amateeka ga gavumenti n'akola buli ekyetaagisa saaliro bwongo bya nte zange nzeetikke ku mutwe nzitwalewa. Waliwo n'abatuuse okwoza ku munye nga bagamba tebalina waakudda kubanga n'abamu ku bo beewola na bwewozi okusobola okugula ettaka kwe balundira ebisolo byabwe mu kitundu kino. Hatuze nkaitwa abakazi abeine babanyi nabo bakureberera babakaikuru abeine abaana no tubinga ngutuze omuntu akeconjoboza yaza heru yaderekeyo ky'emyaka 5 yareta kasente kye yakata azimwe twayongeraho twari aroni no tubinga ngutuze tugirire embabazi. Batuse n'okwewunya obuzibu bwe buva kubanga ab'ekitundu kye bawangaliramu tebabalinaako buzibu nga kale balowooza waliwo bannabyabufuzi abakuma omuliro mu nsonga eno n'ebigendererwa ebikyamu. Tewali buzibu bwonna bwe tulina n'abataka abo tetubaliisiza mmere era batwagala nnyo twagalana naye kyewuunyisa okulaba nga batugamba mbu tuveeyo twombeke Uganda ey'obumu eyatwena hamu nitusobola tuleke kutaanataanisa enganda n'okuzaanisa politics habwokuba politics niyo ehike karuga mu tribal genocide. Bano bagamba nti bannayuganda ng'abalala bonna era nga ssemateeka bawedde mbe okubeera we baagala. Era bumu naffe abali eno ewaffe Buganda Bulemeezi Luweero Kikyusa wa naffe nga balina amataka tubagambe badde ewaabwe buli muntu alina kubeera we yazaalibwa. Uganda egamba nti buli muntu waafunira emirembe waalina okubeera ekyo kirina mu constitution ya Uganda. Onojjukira nti minisita w'ensonga z'omu mambuka ga Uganda gye buvuddeko yasawo nsalesale w'abano okwabulira ekitundu kino wabula nga nsalesale ono yaggwako dda era nga bano bali mu kutuula bufofofo. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza njagala nnyo okugamba nti omulirano gwokya 2 ate osooka owulire omusajja ono amayidwa nga Meja General Paul Kagame pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda eyakulemberamu amagye ga M23 okugenda mu ggwanga erya Congo okumalako bannansi emirembe ate bwe tutuuse essaawa zino wenjogerera olunaku olwaleero. Kaakati nno jjukira nti ono yalumirizibwa amawanga gonna aga Bulaaya UN n'emikago gyonna nga bagamba nti omusajja ono ye yakulembera abayeekera ba M23 era nti abawa sapooti ey'amaanyi ennyo ey'amagye eby'ekijaasi ebyambalo essente enkalu n'eddagala mb'okubeera nga bavujjirira okuwangalira mu ggwanga eryo erya Congo. Kyokka nga ate waliwo n'abantu be twawulira mu ggwanga erya Uganda nga bagamba mbu abasajja abo Abanyarwanda abalwanirira e Congo mbu beerwanako ddembe lyabwe okwerwanako okuteeka entalo mu nsi y'abannaabwe era ng'omuntu omu agamba tujja kulwana butassa mukono butassa mwoyo okulaba nga baganda baffe abo mbu bafuna obwenkanya naye ng'ayogera ebigambo ebyo ate ye agamba Munnayuganda ate bali abalwanirira e Rwanda e Congo Abanyarwanda ate ng'agamba nti baganda be. Kaakati ensi ne yeebuuza
obanga baganda bo ate nga gwe toli munyarwanda bali bafuuka batya baganda bo kati byongo bitadde ku mabbali omusajja oli golaba ye president eyaliko president gwanga erya Congo amaidwa nga Joseph Kabila kyokka ngono Joseph Kabila ate yasikira kitaawe eyali amaidwa nga Laurent Desire Kabila era nga kitaawe yakubwa amasasi bwe yakubwa amasasi n'abaamukuba amasasi nabo ne battibwa kati omusajja ono n'ateekebwa ku ntebe abaffe twebuuza abantu abatta kitaawe baali baagalako omwana yabaafuga ekino tukiteeka ku mabbali kakati omusajja ono bwe yamalako ebisanja bye yawagira omusajja amaidwa nga Shekedi Solombo okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Congo era ono yamuyira nnyo omubiri wadde Shekedi Solombo kigambibwa mbu yakwata kyakusatu kati abasajja bano babba akalulu nga bakozesa pulezidenti Kabila Joseph kubanga yali akyali mu ntebe n'akozesa electoral commission eyeeri okulangirira omusajja ono wabula balangirira omusajja ono Shekedi omusajja Kabila n'amuteekako envumbo Kabila yalowooza nti Shekedi kaatuuse mu ntebe ajja kumukkiriza okukosa interests ze zonna ebyobugagga bye yali abbye practicing eddembe lye lyonna nga bw'alyagala okubeera ng'azinira ku ntolize kubanga yamusekendinga okubeera pulezidenti kaakati omusajja bwe yatuuka mu ntebe bino byonna yabyefuulira n'agamba nti nedda era omusajja ono yamugaana okwetaya ennyo mu ggwanga erya Congo era n'ekibiina kye eky'omusajja ono amaidwa nga Joseph Kabila abasajja bakiteekako envumbovumbo tekikyetaaya nnyo nga bwe kyandibadde mu nsi ey'e Congo kati bino byonna nga bigenda mu maaso gw'owonyeggere enjagala okimanye nti ali kusambya era twegendereze nnyo abantu naddala mu mbeera eno nga bw'olaba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yasembeza Mpuuga n'amuwa buli kimu n'obukulu Mpuuga n'afundikira ng'ayagala okubeera ng'amulivvula kati zino ziringa example ezigenda mu maaso nga vidiyo ogiwadde ekigalo ebigambo bino sooka nabyo biwulire tubigyewo tukomewo vidiyo eno njagala kukulaga abantu be bafaanana mu by'obufuzi omusajja gwe bayita Joseph Kabila mwenna mumumanyi ye yaddira kitaawe mu bigere gwe bayita Laurent Kabila gwe baatemula mukyabijjukira ebyo byagwawo baamutemula sagazi zaali nnyingi abaana bato baamutemula kuva mu security ye bakwata abantu bangi mu saga eyo eya Laurent Kabila okufa kwe ne bw'amala okufa Joseph Kabila yamuddira mu bigere Joseph Kabila yatwala Congo n'agitwala emyaka so ekiseera kyatuuka mu constitution yaabwe ng'alina okuva ku bukulembeze ate omulala agende mu maaso kye yakola yategeka akalulu yategeka elections Joseph Kabila mpuliriza bulungi Joseph Kabila bw'ategeka elections abantu bajja ne beesimbawo ab'enjawulo naye mwabo abajja mwe mwajjira ne Kisekedi yajja n'akomawo yava Bufaransa eyo n'akomawo mu ggwanga lya Congo yali yadduka olw'ebyobufuzi naye n'akomawo ne yeesimbawo wabula ku bantu bonna abeesimbawo mu kaseera ako Kisekedi Joseph Kabila bwe yalangirira yagamba electoral commission y'e Congo emulangirire nawankubadde nti Kisekedi yali akutte kyakusatu ababiri mu maaso baali bamusinga buli kimu bawangula akalulu naye Joseph Kabila yalagira mulangirire Kisekedi kubanga yali akimanyi bulungi nti Kisekedi yagenda okuyisaamu ebyo Joseph Kabila bye yali atandise oba yanasobola okuzinira ku ntoli za Joseph Kabila ye bwe yali akirowooza Joseph Kabila nti Kisekedi bwe mulangirira ne mukwasa obuyinza ajja kusobola okuyisaamu ebyo byentandise oba okuzinira ku ntoli zange Kisekedi bw'amala okukwata obuyinza mu Congo ebintu byakyuka ebintu tebyasigala kyekimu mu Congo ebintu tebyasigala kyekimu ku sayidi ya Joseph Kabila yamusako restrictions yamusaako ekkomo ku buli kintu kyonna mu ggwanga lya Congo nkugambye nti Joseph Kabila ye yakomyawo Kisekedi mu Congo era ne yeesimbawo era ne mu kulangirira wadde Kisekedi yakwata kyakusatu Joseph Kabila yagamba electoral commission y'ebiseera ebyo nti mulangirire Kisekedi naye Kisekedi bw'amala okukwata obuyinza mpuliriza bulungi Kisekedi bw'amala okukwata obuyinza yateeka envumbo ku Joseph Kabila namuteekako enfumbo talina kukola kino talina kutambula kino talina kukola kino ne political party ya Joseph Kabila n'abaako bye yagiteekako era teyeetaaya nnyo mu ggwanga lya Congo nkulaga abantu nti abantu ebiseera ebisinga abamu tebeetaga kuwakasannyalaze omuntu omuwakasannyalaze n'akufuukira ekizibu Joseph Kabila atambulidde mu mbeera eyo okumala ebbanga mu ggwanga lya Congo n'agigumira n'agigumiikiriza n'asigala ng'akyali mu Congo era taddukangako n'olunaku n'olumu naye olw'okuba nti Kisekedi atya nti Joseph Kabila ayinza okubeera threat eri gavumenti ye kati singa bibadde waneeno mu ggwanga lya Uganda singa either Joseph Kabila musibe oba nga baamutadda oba nga baamuwa obutwa naye yasigala akola ebintu bye mu ggwanga lya Congo ngayo mwennawe mumanyi ebizibu Congo byerina kati Kisekedi we wayise ebbanga n'atandika okutawanyizibwa M23 mwenna mumanyi abavujjirizi ba M23
Kasoke bajjukizemuko katono nnyo kambazemu kemabega. Laurent Desire Kabila okugenda okuwamba mu Congo yafubutuka wano mu ggwanga lya Uganda. Laurent Kabila okugenda okuwamba mu Congo era yalina full support ya Museveni okugenda okukwata obuyinza mu Congo. Kitegeeza nti Museveni yali supporting nnyo family ya Laurent Kabila ne mutabani we Joseph Kabila. So Tshisekedi bwe amalo kwata obuyinza yefuulira Joseph Kabila namu restrictinga ku buli kintu kyonna mu ggwanga lya Congo. Mpuliriza bulungi kati wano wendaga njagala owulirize bulungi bakikoledde video eno. Olunaku olwaleero Tshisekedi yaweze emikutu gyonna eja radio stations ne TV mu ggwanga lya Congo okuddamu okureportinga story yonna ekwatagana ku Joseph Kabila. Uliriza bulungi Tshisekedi gwe baleeta eyakwata ekyokusatu Joseph Kabila gwe yaleeta okumujja Bufaransa n'amukwasa obuyinza yaweze TV yonna okuddamu okureportinga eggulire yonna erikwatagana ku Joseph Kabila n'ekibiina kye mu ggwanga lya Congo. Owulira abantu mu politics ngenda kumaliriza ntuke woyagala kubanga mwenna mulina we mulinze party gye mulinze kati nga Tshisekedi kyeyekwasa agamba nti Joseph Kabila y'omu kubavujjirira M23 ebbanga lyonna Joseph Kabila lyabaddewo nga Tshisekedi yafuga eggwanga lya Congo. Kati olwaleero Tshisekedi agamba nti Joseph Kabila olaba tactics zino ate nga Tshisekedi yakava ne wa Museveni. Omanyi Museveni ayagala abali mu buyinza bwe kasitobeera mu power bw'ojja kubeera kyali wa Museveni. Joseph Kabila bwe yabeerera mu power e Congo yali kyali wa Museveni bwe yava mu buyinza ne bagoba. Kati Museveni ali mu kutijja na Tshisekedi. Kati Tshisekedi yaweze omuntu yenna reportinga ndaga bwe mulaba wano Museveni byakola ku Bobi Wine yamuwera ku platforms eza TV simanya biki tayagala bamukyaze mawulire ba bloggers n'ebiringa ebyo nyimba ze bivulu byonna yanabiwera. Kati ne Tshisekedi yaweze ebikwatagana byonna ku Joseph Kabila. Kiki njagala okugamba mwene ensonga mwenna mukimanyi Edi Mutwe Nuwa Mutwe Akirewo Kivumbi General Gaddafi Smart bali mugenda maaso olwaleero n'okuvundira mu makomera naye nga abatadde mu mbeera eyo ye musajja His Excellency gwe yasitula n'amujja gye yamujja n'amusembeza ku mutto n'amugamba jangu tutambule ffenna mu politics. Yali tafunangako mu parliament yadde akafo konna yadde okubeera ku kakiiko konna naye n'amusembeza. Sometimes ebiseera ebisinga si buli mbwa gy'osanga ku kkubo nti olina okugiyamba, si buli mbwa gy'osanga ku kkubo nti olina okugiwa amazzi enywe, si buli mbwa gy'osanga ku kkubo nti olina okugijjayo. Ebiseera ebisinga ogenda kweyolera bagamba nti keweeyolera ke kakuluma enteega gojje mu kyalo yayagala godde mu kyalo. Sawa ya leero baganda bafa bavundira mu makomera bajje no Gaddafi Akirewo Kivumbi Nuwa Mutwe gwe bakyamya obujjanjabi bamuganye n'omukkirizo ogenda ofuna obujjanjabi obw'enjawulo bonna bakulaga nti bali ku keesi emu ya Mathias Mpuuga bannabyabufuzi bali fani. Ngenda kukola pati ey'okubiri ya video eno sagala giwanvu yanyo. Peace, God bless. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati nno nga tuvudde ewo musajja Haji Abudu omusomi w'edduwa Nakinku mukwano gwange ampuliriza ebigenda maaso birungi si birungi. Mwenna mujjukira obutambi bwe tuzzenga tukola naddala ku bbomu ezizzenga zibwatuka. Nakkoledde akatambi n'enkulaga bbomu gye bagamba mbu yabadde esituddwa omukyala mu Food Frasika era nga Food Frasika muno mwabaddemu ebintu bingi ebikolerere mbu nga bisuubirwa okubeera nga bigenda kutulika bikuba abantu b'omu katale ak'Kaleerwe era mbu muno mwabaddemu n'emisumaali
inche mukaaga tetumanyi food flask eno yabadde yenkana etya era emisumali egyabaddemu gyabadde gyenkana gitya naye kyekyadde kigenda okubaluka ekirala kyabadde kiki kati bino nanga bigenda mu maaso abasajja bongedde okuba ebituli mu basajja bano ne bbomu zaabwe engeri gye bazitembeeta oba engeri gye bazitembeeya jjukira nti ono baatukakasiza ne batugamba bwe yabadde alina omugoba wa boodabooda eyabadde amuvuga ku pikipiki kaakati mbw ate omugoba wa boodabooda n'asimattuka mbu ye n'adduka era teyasobodde kubeera nga akwatibwa kati mbw omukyalo ono ye yakubiddwa amasasi mu bwangu era amasasi ago gaamuttiddewo kaakati olwo abantu ne beebuuza okusinziira ku Felix omusajja ono omwogezi w'amagye Felix Kulaije agamba mbw omusajja ono bazze bamulinnya omukazi ono bazze bamulinnya akagere okumala ebbanga eriwerako okumala ennaku eziwerako kaakati bano beebuuza bwe kibanga buli muntu yenna alina bbomu enkolerere oba etali nkolerere naye nga bbomu ng'agenda kuba tusaba Uganda bagenda mukubanga bukubi masasi kyokka nga ebitongole ebyokwerinda bivaayo ne bigamba nti omuntu oyo tuzze tumuwondera twakozesa intelligence tubadde tumumanyi obuvo n'obuddo kaakati twebuuza lwaki abantu bano ababeera bamanyikiddwa nti bagenda kutuusa ku bannayuganda ebikolwa eby'obutujju lwaki tebakwatibwa nga tebannaba kubeera nga batambuza ebitereko ebyo ebya bbomu okubitwalira bannansi okubatulisa kati ensi yeebuuza lwaki mulinda bantu bano ku lunaku lwennyininyini lwe mugamba nti balina zibbomu ne mugenda ne mubakuba amasasi lwaki temubakwata ne mupuliventinga kino ekigenda okubeera nga kibaawo nga tebannaba kubeera nga batuuka mu mbeera eyo ey'okubeera nga batuuka okuttibwa twagala tumanye ani ali emabega wa kino ani asindika abantu bano ani gwe bakolagana naye eyo abaffe bapulaninga kukola ki ng'oggyeko ekyo kiki ekirala ekigenda mu maaso kye bali nakyo ani abavujjirira ani abawa obuyambi kati bino byonna abasajja bagamba tebabirinda kati ensi yeebuuza lwaki tebalinda bantu bano lwaki balinda abantu bano okutuuka okukwata ebitereko ebyo ebiteretebbwa okuba bannayuganda okubatulisa okubamalawo naye ate bo ne batabeera nga babapuliventinga okubeera nga babagana okubeera nga batulisa ebintu bino kati bannayuganda bangi bavuddeyo mu mbeera ey'okwebuuza n'okubeera nga bongera okuba ebituli mu security y'abasajja bano n'ebigambo bye boogera abasajja bano abantu nga bagamba nti tubikkiririzeewa kubanga bwe twandibikkirizza temusobodde kubanga mutuwa omwaganya okubeera nga tubikkiriza kati mu mbeeyo zeeno njagala oli omusajja ono bwasunsudde ebigambo bino oba oli awo naawe wandigamba nti omusajja yandiba omutuufu Saabalwanyi lekerawo okwetega bbomu Kulaije temutulowoozesa nti bwe mwalemala amagulu n'obwongo bwalemala katugende empola tukikwate empola tulowooze bulungi Kulaije nzira mu bigambo byo bye wayogedde nga mumaze okwetega bbomu Kaleerwe olunaku lw'eggulo jjo mweteze bbomu ku Kaleerwe ne muttirako munnayuganda Kulaije wagambye obutujjo obwo mwabumanyako ennaku 3 omuntu ne mutamuyimiriza tukiteeke wabbali ne muddamu omuntu ono omu n'alinnya boodabooda Busega nga mumulaba era ne mutamuyimiriza wagambye mwagezezzaako muyimiriza n'agaana bwe tuva Busega ne tutuuka mu Lubigi waliwo emmotoka za poliisi n'ez'amagye ezibeerawo ezitavaawo Kulaije bwe tuvaawo ne tutuuka Bwayise waliwo emmotoka za poliisi n'ez'amagye ezitavaawo omuntu ogwo ali ku bodaboda ne bbomu kye mumaze okutegeera nti agenda gitega ku Kaleerwe ne ku kyaki ya Kakande ku 2 byonna mumanyi bbomu gyeva mumanyi ne gyeraga naye temumuyimirizza ono mutujji w'amaanyi omuntu omu bw'ati Munnayuganda bano abasajja tubasobola bw'abanga owa bbomu omu yabalemye okuyimiriza okuva Busega nga balina emmotoka z'amagye mu Lubigi nga balina emmotoka z'amagye Bwayise omuntu omu protestive vote kitegeeza obuwanguzi tufe tubulina Kulaije Kaleerwe mwayiya amagye ne poliisi ne basalako n'oluguudo ne mukwata omukazi ne mumukuba amasasi owa bodaboda adamuvuga n'abula ye n'adduka ng'oli adamuvuga bomu ne mugimujjako ne mugiteeka mu luguudo ne mulinda aba bomu squad mwabazze nga mumugoberera nga mumuyimirizza agaanye ne mulinda ku geti yo Kaleerwe mba mumukubira amasasi mutulowoozesa nti bwe mwalemala amagulu n'obwongo nabo bwalemala kati abo be bantu abatufuga olwedde obwongo bulema aba abawandikira firimu yaziwandiika bulungi oba ye musiru oba mwabazannya mmwe basiru bwe tubyogerako nti tubavuma kakati awo tukuyite ki
omusajja omukulu Kulaije mwe tukakasa nti omwogezi w'amagye yasoma era ategeera. Kati abasoma mutegeera obafu abatasoma ffe basiru. Bino ebintu tubikwata empola Kulaije. Ezo motoka z'amagye mu roundabout zonna ne ziremu oyimiriza omuntu omu ayina bbomu n'avuga bbomu eyo mpaka ku Kaleerwe we mwamukubidde amasasi watyanga mumukubye amasasi ne gakwata mu bbomu abantu abo bonna ne babaluka. Kati awandika firimu ye musiro oba mu abazannya bwe bakuwandikira firimu osooka n'ogisomamu bwe bakuwandikira oluyimba osooka n'olusomamu n'olutegeera. Kati bwe bakuwandikira ng'olala byogenda okwogera mu bannamawulire sooka obisomemu obitegeere ogamba kino kikankijjemu kino nja kyogera. Omuntu n'ava ebusega n'ebbomu ate nga mwamumanyako ennaku 3 bifo n'atuuka mpaka ku Kaleerwe ate nga n'ebbomu abadde agireeta ku Kaleerwe. Kulaije sooka ogendeko mu nnyumba olabe oba gy'oli omala okomewo. Osooka nga agenda mu nnyumba n'olaba oba gy'oli n'okomawo n'olyoka oyogera ne bannamawulire bw'osanga nga toliiyo mu nju. Awo bannamawulire baleke toyogera nabo ne bw'osanga nga gy'oli jangu oyogere ne bannamawulire. Bannayuganda ebigambo ebiruma bano abasajja ebibatadde mu kaguli biri bisatu: people power, NUP, protest vote. Uganda bulijjo weeri nga teina opposition nga tebalina abavuganya nga NRM teina agivuganya. Kati yafuna abagivuganya abatuufu yefe bannayuganda kyovola atukugamba olunaku lw'okulonda oba oyina ndagamuntu oba toyina ndagamuntu vaayo. Abasajja baba basobola okwetega bbomu bokka na bokka kati bbomu bajja zitega ku mayumba gammwe bwe munaasigalayo. Vaayo gw'olina okulwanirira ensi yo. Kati wulira abeeyitambo baalwanirira ensi bebeetega bbomu ne bazannya firimu ate ne zibalema n'okuzannya. Obwongo bukadde baba tukulembera bakadde buli kye bakola kya bukadde bo balowooza tukyali mu giri emirembe. Mwe bantu mmwe nabagambye wano tufuuka ffe tufuuka ebizimbe tufuuka emiti tugenda kufuuka. Essaawa zino okufuuka twakulese. Magic agenda kuvaayo ku lunaku lw'okulonda kye tuyita protest vote. Olwo lunaku lwakufuuka teri kisa tugenda kufuuka munyeere ensanafu. Tubayingire mu mpale omwo. Tugenda kutambula nga tuli bumunyeera. Bwe bamulowooza mugenda tulabanga bw'olaba wano ng'olaba tozikize essaawa zino. Ezo essaawa ngenda kuba munyeera ngenda kuba nsanafu. Ffe tufuuka. Tugenda kufuuka embogo ekuyimirire mu maaso emundu ze muyina zigenda kufuuka amazzi ng'emundu mazzi. Kaakati nno ebigenda mu maaso mukwano gwange mu Afrika ne birungi si birungi. Mwenna mujjukira eggwanga lino erya Zambia lye limu ku mawanga agasinga okubeera amaavu ku lukalu luno olwa Afrika. Wadde nga lino ddyo liyina ekikopo kya Africa ssebo, Africa Cup of Nation likyawangula gye buvuddeko. Naye nga pulezidenti eyaliko eyakunkumula omukono mu kibya gye buvuddeko n'agenda mu ggwanga erya South Africa. Kaakati n'ebigambo byazze nga birungi si birungi. Omusajja ono ex-president w'eggwanga erya Zambia yandizikibwe South Africa. Bangi babadde balowooza nti kino kiri mu ggwanga Uganda yokka nga Mwami Museveni bwe yalemesa omugenzi Field Marshal General Idi Amin Dada okumukomyawo okumuziika mu Uganda nti tajja kuziikibwa Uganda bw'atyo n'aziikibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kaakati nno bano ate byakyuseemu. Famire ey'omusajja ono yennyini ex-president ye yagaanye okubeera ng'omuntu waabwe mbwate akomezebwa mu ggwanga erya Zambia aziikibwemu. Jjukira nti ono yali yalaama n'agamba tayagala mulambo gwe pulezidenti ono aliko ow'eggwanga erya Zambia okubeera ng'agusemberako. Oba bwa state funeral bariyo bikoze bitya naye pulezidenti aliko tagezanga n'alinnya ekigere kye yadde okusemberera omulambo gwe. Ovuwiiki nti essaawa zino tugenda mu kalulu k'e Zambia omwaka ogujja nabo bagenda kubeera nga balonda. Kaakati nno musajja pulezidenti agamba byonna mbikkiriza naye nnyina okuziika kubanga ono omusajja ali mukulembeze. Kati abasajja bannafamire oba abakazi oba abafamire abooluganda lw'omusajja ono eyafa eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Zambia bagamba nti bwe kiba ng'omusajja ono waakubeera ng'asemberera mayiti oba ng'asemberera omulambo
ogw'omuntu waffe ekyo kikafuuwe okufa n'obutanyagwa at least aziikibwe ku mawanga. Kakati nno basajja boolekedde okubeera nga omusajja ono aziikibwa eyo mu ggwanga erya South Africa alemwe okubeera nga addizibwa kwabwe olw'enkayana eziriwo bingi ebyaliwo byesobola kubeera nga nkulambulira essaawa zino n'ekyobeera okubeera nga omanya kiri kimu nti mu Afirika tuyinamu endowooza ez'enjawulo era abantu bangi tebaziikiddwa ku bijja bya bajjajjaabwe olw'obuntu obutonotono oba obusongasonga obutini ennyo obusobola okubeera nga bugonjoolwa oba obusobola okubeera nga bumalwawo amangu ennyo naye ng'abasajja babwekwasa ne bagamba nti olwa ABCD ono tetujja muziika wano olwa ABCD oyo temujja kubeera nga muziikawo. Kaakati no bino byolekedde eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Zambia ampuliza mukwano gwange ng'onaagenda kuziikibwa mu ggwanga erya South Africa. Kyannako nnyo. Omuganda agamba kyenkola bannange saagala bakinkole. Eyaliko pulezidenti wa Zambia Edgar Lungu yafudde ku myaka nga 67 yafidde South Africa mu kibuga Johannesburg. Ono nayolekedde okuziikibwa eyo olw'ebyobufuzi ebigenda maaso mu Zambia. Mujjukira nti Kainde Akirema oba balyogera pulezidenti we Zambia yalondebwa oluvannyuma lw'okubeera nga naffe twakava mu kalulu mu Uganda awo aka 2021 n'alondebwa nawangula obwa pulezidenti ono Edgar Lungu n'ata obukulembeze n'abukwasa munne. Akalulu bagenda kaddamu ng'emyaka 5 giweddeko mu kisanja mu mwaka ogujja 2026 kagenda kubaawo nakujja kwa Lwakuna ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana 2026. Kati ebyobufuzi bingi nnyo mu Zambia ngeno ebiri ne mu Uganda. Edgar Lungu yasooka n'awummula n'agamba tagenda kudda mu byabufuzi era n'agenda n'awummula. Kati yalaba akaluka n'atera otuuka n'atandikawo emisinde bannange mujje tuddukeyo tukuume obulamu wabula nga bwadduka abantu nga bamugoberera ng'omuntu yaliko pulezidenti abaana abwagizi be nga bajja bamugoberera. Kainde Akirema agenda okulaba nga kifuuse kya byabufuzi ng'abantu bamugoberera bayitirivu agenda otuuka ku kisaayi wawummulidde ng'abantu bangi n'abiyimiriza. Bw'abiyimiriza ne watandika okubawo okusuka omuguwa era omukulu n'adda mu kibiina ekya PF n'alaga nti agenda n'okutandika okukola ebyobufuzi saako n'okwagala okuddamu okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Edgar Lungu ebimu ku bye yakola ono pulezidenti aliko Kainde Akirema nga Kainde Akirema akyali opposition. Olunaku lumu konvoyi ya pulezidenti Edgar Lungu yasanga konvoyi ya Kainde Akirema eyali avuganya yali akulira odovuga ya gavumenti ebiseera ebyo. Bano abaali badriver abaali mu konvoyi ya Kainde Akirema eyali avuganya gavumenti ya Galungu ne baagala okuba nga abalemera mu kkubo. Oluvannyuma ne babaviira neera pulezidenti Kainde Akirema ono Langu bwe yali akyali pulezidenti yamukwata n'amugamba nti yalemedde mu kkubo nga pulezidenti ayitawo n'amuteekako omusango gw'okulya mu nsi olukwe ne bamusiba okumala emyezi 10. Oluvannyuma ensi yonna n'evaayo n'evumirira ekikolwa ekyo ono n'amwokya n'amaana n'amuta. Bw'amuta n'amukijjanya nnyo ng'akyavuganya gavumenti naye bwe yadda mu buyinza bwe yalaba ng'akomyewo mbu yeereesezza emisinde naye n'amuteekako ekikono n'amuggyako byali alina okuba nabyo ex president ebyali bimuweereddwa byonna n'abimuggyako. Kati ono bw'alwala mu kugenda South Africa yagenda nga muntu wa bulijjo kubadde Kainde Akirema yali yabimuggyako dda nga naye amugamba nange we nali mvuganya gavumenti wampisanga bubi kati wuyo okomyewo naawe ofuuse avuganya gavumenti tange kankwoke tonziriranga. Kati bwe yatuuka e South Africa yagenda nga muntu wa bulijjo gye yafiira. Kakati abantu bagamba ab'eŋŋanda ze nti balina kumukomyawo mu nsi ya Zambia ng'omuntu wa bulijjo mbu bayimire ku nguudo bakube enduulu bazanye n'omulambo badde n'ebyobufuzi bifuuke ebyobufuzi. Omusajja alangiridde ennaku z'okuwummula ennaku zinatera okuggwako famire eganye okuzza omulambo n'abiyimiriza naga tugende mu maaso nabo ne basalawo tebagamba abafamire tetujja muleeta mu nsi tujja muziika South Africa n'agaba muziika mu muziika eyo. Abekibiina ekyomugenzi badde babifudde byabufuzi olwo nga batandise ddala okuzannyira ddala ebyobufuzi okiwulira ku nsonga ero ey'omugenzi naye katusuubire bijja kuba bitereera
naye nga kyokola banno toyagala bakikukole nekyo olina nekirala kyenjagala obagamba kusembayo Kayindo Kirema ono president kati aliko eyali avuganya gavumenti ebiseera byono omugenzi yali omugagga asinga mu nsi eyo yali musajja mugagga nga mugagga asinga mu nsi eyo okumanya nga yali musajja asinga obugagga mu nsi eyo baatuuka n'omugamba nti yatuuka n'olemera mu makage nga yalaba amakage malungi galimu amatiri bona okusinga amakago wa president naye oluvannyuma bamugamba nti genda atiisi obere makago wa president oberenga office uvanywadde makago tewali buzibu naye galinge maka matongole size yali musajja mugagga Kayindo Kirema abaleta kulembedde byo okutwaliza awamu naye bino ebyobufuzi nga obimanyi obo bizanya byebinza okuleeta emberebezi tubagaliza akalulu akalungi ab'e Zambia ne naffe tukagenda mu 2021 tunaba twakamala okuwangula Museveni ng'ate nabo bagenda mu kalulu era kyemmanyi mu kulayira kwa president w'e Zambia president Kyagulanyi Ssentamu ajja